kati omusajja omuzira eyabujja ku bbemba n'abutereeza kyannabaka eyamuddira mu bigere olwo Ssekabaka Kimera n'abamu 3. Mu kyokunaawo bannange Tembo we yali Mukaabya nga mu kyokutaano yaliwo, omukaaga kwawulira Kiyimba we yali, oyo Kayima Ssennyimba ku 7 we yali, ne Nakibinge ku 8 awo bambi we yali. Mulonde yali omuwere ku 9 we yali, era nga Namulondo erinnya ku ye kwe liva. Olwo ow'e10 Jemba n'addako ssebo. Abazira abaffe mu Buganda baaliyo, be babafa abaazaalwa anti b'endiko. Ow'olubereberye Ssuuna mu 11 we yali, nga mu 12 gwawulira Ssekamaanya we yali. Kimbuga ow'amaanyi mu 13 yaliwo, nga Kateregga gw'owulira mu 14 we yali. Awo mu 15 Mutebi yaliwo, so nga ne Ssekabaka Jjuuko mu 16 we yali. Oyo Kayemba Nnantawetwa ku 17 we yali, ng'ate Tebandeka Omugezi mu 18 teyabuukawo. Ndawula Kanaakulya Abange mu 19 we yali, ng'ate ye Kikuulwe mu 2 naye we yali. Sanyuka nnyo munnange gw'ateza amatu, nga nkutendera abalungi abaazaalwa edda ba Ssekabaka. Awo mu 21 Mawanda we yali, nga Mwanga ow'olubereberye mu 22 naye awo yaliwo. Namugala mu 23 we yali, nga ne Kyabagu mu 24 awo we yali. Ye Ssekabaka Jjunju mu 25 we yali, nga ne mu 26 Ssemakookiro Wasajja teyabuukawo. Mu 27 Kamaanya we yali, nga Ssuuna ow'okubiri mu 28 we yali. Muteesa Mukaabya ow'olubereberye mu 29 yaliwo, oyo nga yatuleetera eddiini ffenna tusome. Kiweewa Mutebi asooka mu 3 we yali, ng'eyamuddira mu bigere Kalema mu 31 we yali. Daniel Basammulekere Mwanga mu 32 yaliwo, so Daudi Chwabange mu 33 we yali. Omugogoofu Omulwanyi Namigge mu 34 we yali. Captain Edward Muteesa Walugembe, oyo nno gwendiko eyalwanirira obwetwaze mu nsi mwe yali. Ntontoma bannange ne sitendako omulungi aliwo, Kabaka aliwo, Ronald Muwenda Mutebi Beene kati gwendiko, Namugereka Ddunda Muwangaaza afuge, Obuganda bweyagale bujjule essanyu ku mulembe ogwakaakyo kano katili, awangaale Ssaabasajja Kabaka. Tweyanziza nnyo, tweyanzinge, weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama wange bansuubiza nti omwana ono asembere akukwateko mu ngalo. Bannange oyo ndowooza omuzira ku bazira omuyambo ekittako tundabye. Ndoza n'amasaza katulambe bwetyo. Mwamuki mutabani wa Falasco Exambia Katende, mama Noe Akwamu Katende, biranga yeddira Lubave. Asabe naye omwambaze ekitambalo. Era olwo yatwalira ddala wano bbendolendo, gombololeero yatimulaamizibwako.
Kamwambira kakusabe naye omutuuzi wewaava kasabe mukyala mukiiri naye gyayirire wana wali nasaza tugera kusaako mambe egira endiga mukyala Dennis nabatta mukiiri wabasamiri katasa maama isolo negosa yedirandika musukulu wa Roma ono atwala ebendobendo eya South and West England. Mami muomere kalwana eyanzaala era naye Kamala byonna agenda kumutuusa. Engalo bannange kansabe omumyuka Reverend Enoch Kiyaga omumyuka w'omubaka atwali Chester naye Tirama Makawunga mutabani wa Reverend Wilson Saalongo mama yengezi malina kusuka era nga mama yigira fumbe kansabe ajje naye bamwambaze. Reverend Kiyaga atwala Manchester ne Midlands. Ote ibanga Manchester ezakiranga kila waliwo Katikkiro sijja kwogera Manchester na Arsenal naye Katikkiro bamutuusa okugana mwani mukiipa akatuyera kusaako omwami Godfrey Ssekisonge ono mumyuka era atwala n'ebbendobero erya Islanda, Essex ne Anglia. Mwami Ssekisonge mutabani wa Kakubuza mutabani wa Modesto Balunga Mulengwa maama Erumira Nakityo Rendira Mamba Gawunga. Ate Musese simanyi oba abasese wano be bali bongere engalo bannange. Kakati tugenda kusaba Mukama waffe Katikkiro ekisooka bwe kiggwa ate omukyala akwasebendere Mukama waffe bwe kiggwa ate omukyala asooke ekifaananyi kisigale baami bokka.
Kati ekigenda okuddamu okuba birayiro eby'obwami Kasutambi ne Mwami Mukiibi mwene Mwami Oweekitiibwa Godfrey Kibuuka era kansabe Kamalabyonna addeyo atuule bw'anaamala okuba ekirayiro ajja kitwala mu maaso ga Katikkiro. Oweekitiibwa Kibuuka bwe yateresezza ekirayiro kye tukusaba kimuwe akuba ekirayiro. Oweekitiibwa Kibuuka kansaba ojje wano okwate okuba ekirayiro. Yes, yes. Sabadi Yusuf. Sawa Godfrey Kibuuka tabuliwo omutaka Christopher Kamena Mutwe muzzukulu wa Keezeekiya Kamena Mutwe eyeddira embugo naye amanti nja kubamuwuliza eri Ssaabasajja Kabaka era nja kubonereza ebiragiro bye byonna Katonda nga yekolezi wange. Nze Sawa Godfrey Kibuuka naye amanti nja kubamuwuliza eri Katikkiro wa Buganda, Minisita ensonga za Buganda ow'ebweru ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga yekolezi wange. Nze Sawa Godfrey Kibuuka neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga mmadde okukiikula Katikkiro wa Minisita w'ensonga za Buganda ebweru ku Bwakabaka bwa Buganda, Katonda nga yekolezi wange. Kansabe ekirayiro kye akikwase Katikkiro. Tugenda kussaako Mwami Mukiibi naawe ojja okuba ekirayiro ng'ab'olukiiko tweteekateeka ne tujja kubalambika engeri tusobola okukubira awamu ekirayiro. Awo nno bw'obeera mu lukiiko lw'essaza kwata ekirayiro kyo weeteeketeeke abakulu bwe bamala tujja kujja oludda luno. Nze Robert Wanga Mukiibi mutabani w'omugenzi Alasikoza eyo Adosi Katende muzzukulu w'omugenzi Joseph Ssemakalaga Yogumo eyeddira Olugave neeyama nja kubamubulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda yekolezi wange. Nze Robert Wanga Mukiibi neeyama nti nja kuba mubulize eri Katikkiro wa Buganda, Minisita w'ensonga za Buganda ebweru,
omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu ssaza n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna. Katonda ayembeezi wange. Nze Robert Wanga Mukiibi neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja okujjako nga mumaze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita w'ensonga za Buganda ebweru wa Kabaka wa Buganda. Katonda ayembeezi wange. Naye katusabe ekirayiro kye kyataddeko omukono akitwale Katikkiro. Ate nga mukyala Janet Nabatta Mukiibi naye wajja okuba ekirayiro. Sebo kulikayo. Nze Janet Nabatta Mukiibi, muwala w'Owongezi Samuel Katazabalatadde ne mukyala Solomon Lutuposa, muzzukulu wa Samuel Balatadde Kataza yeddira endiga, neeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna. Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Janet Nabatta Mukiibi neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, minisita w'ensonga za Buganda ebweru, omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu ssaza n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna. Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Janet Nabatta Mukiibi neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita w'ensonga za Buganda ebweru mu Bwakabaka bwange. Tumusa naye tumuwe engalo atwale ebirayiro ewaka. Tugenda kussaako Reverend Enoch Mayanja Kiyaga ajje be kirayiro. Nze Reverend Enoch Kiyaga Mayanja, mutabani wa Reverend Livingstone Isubuga Salongo, muzzukulu wa Yonasa Kidde, Essemuto Kagonde, eyeddira Emmamba Gagunga. Neeyama nja kumubuulize eri Ssaabasajja Kabaka, era nga nja kugonderera ebiragiro bye byonna. Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Reverend Enoch Kiyaga Mayanja neeyama nti nja kuba mubuulize eri Katikkiro wa Buganda, minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Buganda ebweru, ow'essaza n'abamyuka be n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna. Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Reverend Enoch Kiyaga Mayanja
Neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Buganda ebweru mu Bwakabaka bwa Buganda nga Katonda ye mubeezi wange. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Tubisabe Reverend Mayanja naye atwale ekirayiro ewakati. Ate mu kiseera kino omusese Godfrey Sisonge naye agenda kukuba ekirayiro. Nze Godfrey Sisonge mutabani wa Modesto Balunga Muleebwa muzzukulu wa Yowaana Zisajjabbi eyeddira Emmamba Kakooza neeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Godfrey Sisonge neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, minisita w'ensonga za Buganda ebweru, omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu ssaza n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yenna, era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Godfrey Sisonge neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebyama bya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga maze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita w'ensonga za Buganda ebweru mu Bwakabaka bwa Buganda. Katonda nga ye mubeezi wange. Ssaabasajja Kabaka awamugaale. Tumusabe naye atwale Katikkiro ekirayiro ate era mu kiseera kyekimu nsaba abali ku lukiiko lw'e Bungereza mujje wano oba oli ku lukiiko lw'essaza Bungereza kyafuna ekirayiro kyo kiwamaze okujjuza wano tunuulire Katikkiro. Ow'ekitiibwa Kibuuka olabika okulembera bw'omusi ky'abalaba abali ku lukiiko lw'obubaka e Bungereza tonoonya banno tambula butambuzi gwaliwo aliwo y'anananira ataliiwo olunaku lunaaba lumuyiseeko. Yakusaba tuyingirire wano bafunudde owa Katikkiro atunulidde n'ababaka wano jambwe. Kansule nti abali ku lukiiko lw'omubaka baweddeyo. Sabayo n'omuzindaalo ogwokubiri bwe kubaawo ndowooza nti wano tujja kukola. Abamu abatalina birayiro byammwe ninawo wano ekirayiro kya Robert Kaweesa Ssebaggala. Kansubire nti ebyababuzeeko tudde sayidi wano nze nsigaddewo omukungu Deusizibwa ekirayiro kyo kiri wano nange. Bannange alina ebirayiro by'omukungu Enoka Kiyaga. Kasabe Sanyu Haji Muhammad Mubaraka Ssebunya, Haji Ali Buwembo, Maria Nalumasi Mutumba,
nsaba mudde ku mukono gwabwe ogwa kkono nnyabo. Omulangira wa Lugembe Isaac ne Robert alinako erinnya lye. Robert Ssebaggala alina ebyokubiri wansi. Kakati basebo ne bannyabo tugenda kusooka kukola kino oluvannyuma tujja kutambulira wamu. Buli omu agenda kweyanjula erinnya lye n'ekifo n'oluvannyuma tutandike lumu. Tuna tutandika kyenjogera tujja kwogerera mu korasi. Naye ka tusooke tukozese omuzindaalo ogwo. Buli omu tweyaniriza Katikkiro, yogera linnya n'obuvunaanyizibwa. Ekyokubiri mu Bwakabaka kino kankitereeze. Obuvunaanyizibwa bwaffe bwawulwamu. Abakiise mu lukiiko lwa Buganda baabitiibwa. Abaami ba Kabaka, omwami ow'essaza, omumyuka w'omwami ow'essaza n'ebiti ebirala. Abakulira ebitongole nga mubeera bakulu ba bitongole. Oluusi ebulaayi eno tukoza nnyo ekigambo abakungu. Abakungu abakulira ebitongole eby'ekikugu, kati katugambe Ssenkulu wa Buganda Land Board, Ssenkulu wa CBS, baba ssentebe ba zi board. Awo naye tulayirira mu bitongole byaffe. Ekyokulabirako akulira eggwandiisizo muwandiisi, kyekitongole kyakulembera. Omuwanika yakulira ebyensimbi oba eggwanika. Ow'amawulire yakulira ekitongole ky'amawulire. Twatadde okutereeza ekyo kitwanguyizeeko okutambula obulungi obuvunaanyizibwa mu ngatto ze tulimu. Kakati nja kusaba tutandike okweyanjula erinnya n'obuvunaanyizibwa Kazinalo n'okawa munno. Tweyaniriza Katikkiro, omubaka ajja kwaniriza ku lwaffe. Otandika linnya na buvunaanyizibwa. Erinnya Nakaweesako Kabugo lya nkulaakulana. Erinnya lyange Joanita Nakibirango Kitandwe. Nze nkulira ebyenkulaakulana, olwo ye mumyuka wange amunaani wange. Erinnya nze Alice Sanyu wange. Nze mumyuka w'omukungu ow'abakyala mu UK ne mu Ireland. Fred Semugera, ebyobuwangwa, ennono n'olulimi Oluganda. Hajati Mike Afulu, nze nkulira ebyembeera z'abantu n'okwewulizamu. Liz Ricketts Namutebi, nze mumyuka w'embeera z'abantu n'okwewulizamu mu lufuutifuuti welfare and special projects. Okay. Eusizibwa protocol. Robert Kaweesa Ssebaggala okuva mu ggwanika. Ali Buwembo ow'abaami. Benka Kingi akulira ebyabavubuka era tubalinze ntya. Marion Nalmansi Mutumba, omumyuka w'omuwandiisi. George William Kalanzi, omuwandiisi w'essaza. Kalanzi olupapula kyannakitende oba ne sipeeya mu olupapula. Tugenda kutandikira olaba nti nze
era tuli basaza lya Bungereza awo tugenda kuddayo. Twanike omukono gwaffe ogwa ddyo. Twanike omukono gwaffe ogwa ddyo. Kyenjogera kyoyogera kwe n'ojjuzaamu awali omuwaatwa. Mwami Kalanzi omuzindalo gw'oba tubuulira. Nze George William Kalanzi mutabani wa byomuteekawo ekityo. Mutabani w'omugenzi Elifaazi Kalanzi muzzukulu wa Aaron Sebowa omugenzi aneddira nseenene neeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kuboolera ebiragiro bye byonna. Katonda nga ye mulezi wange. Nze mukungu George William Kalanzi neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Buganda ebweru, minisita w'ekitongole ky'enkulembera Ekigwa, omubaka n'abamyuka be eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nja kuboolera ebiragiro byabwe byonna. Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Mukungu Kalanzi neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka mu Uganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwa mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Buganda ebweru, oba minisita ekitongole ky'enkulembera ekigwamu Obwakabaka bwa Buganda. Katonda nga ye mubeezi wange. Twongere engalo. Era kankasale tugende mpolampola munayingireyo tugwase Katikkiro. Tujja kufunako olutalo n'abakamera baagala ebifaananyi ebyo oba okwasa Katikkiro. Kirayiro otunulako olutalo olwa ddyo. Bannange nze obwange mu kiseera kino buwedde. Abakulu tumala okuwaayo ebirayiro. Tuba tumaliriza ekiseera kino, nja kusaba omubaka n'abamyuka olwo batwale ebifo ebyabategekeddwa kasita bali bavaayo.